Social media koli tugamba nti nobena ngo subscribinga, likinga, atobirenga o sharinga. That is Bajjo for you. Abadde munyivu eranga abadde wali mu makaga Kato Lubwama. Jukira nti Kato Lubwama yafudde olunaku lwaggulu nga gwe abadde ku Megatron obadde otugobera each and everything tubadde tukiteekayo. Abantu bangi bwe bawulidde okufa kwa Kato Lubwama bagenze wali mu makage. Era nge olwo ekyaleese obuzibu abantu basinga badde bagamba nti nope yefuze omulambo gwabwe oba yefuze okungobaga kuno. Ajugana nti abaana ba Nope abasinga bagenze okubeera nti banyolelwamu ne family era atwala byabaka abenjawulo aba Nope waliwo ono eyajjayo Kato Lubwama yennyini yabaddewo kaawo nendabako bamulya nnyama nendabako bangi babaddewo naye Bajjo ava yagamba nti Kato Lubwama afudde bubi era afudde alina ebizibu bingi nabanga agamba nti anytime from now agenda beera nga akwata akazindaalo alangira abantu abalangidde n'emmere. Atukana nti azze basinga okulaba Bajjo ne Kato Lubwama mubadde mulowooza balina obuzibu. Back then baliko awo ku Aban TV nga Lwamiti yakubiza programu eyo ne beekuba era nga omugenzi yakuba Bajjo oluyi Bajjo naye mukashow yakoma she yaliko Abitex nendabako Kato Lubwama yennyini ne Bajjo basembayo ne last still bali ku TVM yali Baba TV bali bakyadde program for me nti dizanudi ntege ne babanga still Kato Lubwama akuba Bajjo omugere show yakomaawo naye nga badde bamukwano nnyo bino badde babikola just kuteeka hype mu shows aba bintu abe bakola. Yes, we yafudde abantu bangi nabalabyo nalabe message semakola nga batudde wamu na Abitex. Jukira nti message tebakwatagana na Abitex ranga back then message yavayo nakayimba nti mwami Magumba kabako ng'ategeeza Abitex. So nabere byegase eranga jukira Kato Lubwama abadde bukwano nnyo gwa message semakola eranga ya waliwo yakoze statement yawo yakoze statement yennyini nga tannafa nanga nti yabadde agenda mu banka nasanga semakola nga yagala $2 million nasanga semakola namwa $2 million teyatawanyegenda mu bank. So mukwano gwa ate twalabye message na Abitex nga beegasseemu awo. So abantu bangi bazze ku mukolo guno eranga mbu tebabeereddewo Kato Lubwama. Kato Lubwama afudde alina omuzannyo gwatambuza era abadde anoonya nsimbi nga gumutuuza obufofufu era nga buli gwabadde asanga abadde amusaba ku nsimbi. Awo ne waviriddeyo Muhammad Nsereko omubaka oyo w'e Kampala n'abanga still alangira abayimbi obudde ndowooza badde awo sanga 7 awo nga talaba ku bayimbi bali mu kibiina kya Kenzo kino Bashiba Spice Diana ne batuuka yadde kiro batuuse kiro naye nga ebyembi omukulu yabadde yamazidde okwogera ebigambo era nga buli omu obudde akwata ku muzindaalo twasobola okulaba Bebekulu awo n'abanga still agamba ogundi okungobaga kuno mu kuggyeemu ebyobufuzi tusigale mu music yabadde mukambwe nnyo era nga negundi ewe eri wano still edikazo naye yavuddeyo nga mukambwe nnyo ng'ajabulula ebigambo bya Muhammad Nsereko yalayidde n'agamba nti tebalina ssente ze bagenda kulya mu parliament agenda banga aziremesa olaba tebabeereddewo Kato. Ate badde tukyali awo Bajjo n'avayo mu busungu obw'enjawulo nti abantu baleese obukooti baleese embuto zaabwe okulya emmere y'omukulu naye ng'omukulu abadde bubi. So ebigambo bingi bikyatambula era nga ffe tukyalinda kulaba biki ebitambula kiggwerawa. Jukira nti omugenzi abadde yalaama nti alina okubeerawo wiiki namba naye mu wiiki eno tulina owulira bigambo ki ebivaayo ani yakoze eki ani yamenyewo kaani ani yanyiizizza ani era nga Bajjo tabadde musanyufu era nga ne ababadde bagoberera omukutu gwa Megatron waliwo guy eyazze n'agamba nti Bajjo obise Kato Lubwama soose kutwala serious n'amugamba naye kasita ntuusewo bya ddala. Bajjo era yamutabukidde nnyo n'amugamba nti gwe biki byogera bayombye nnyo Kato gundi yabadde munyiivu nnyo Uncle Bajjo naye so all in all katulinde biki byagenda okwogera kuba agamba each and every anytime from now agenda beera nga asaba akazindaalo abeeko byayogera eri abantu abeeko banukolayo. Waliwo ne guy bamuyita Ali Galimanya Mawali aliyo South Africa ate ye yavuddeyo n'abanga agamba nti Kato yaliose n'afa mbu yayogera bu principle. So simanyi lwaki tutuuka wano okubeera nti tutandika okwogera ebigambo ebibi. Waliwo guy bamuyita Ali Mawali nabeera nga mubaleetera time from now yabadde musanyufu nnyo ku nfa yaani ku nfa ya Kato mbu naye yavaayo n'abanga ayogera. Ndatukimanyi nti Kato sometimes abeera mu comedy ate omuntu gw'ayogerako yabeeranga naye yamuyingiza mu industry. So ebigambo ebyo bitono aboogera ebigambo katusabe Mukama Katonda awe Kato
Lubwama ekiwumula eky'emirembe naye nga nkujuza nti beera nga subscribinga likinga ate obeere nga osharinga ku lwamuli agesika abantu abali wano mu Uganda muli okubeera nga mutuwagira abantu abali Sweden abantu abali Canada mu UK mu US beere nga mutuwagira abagala okubeera nga mulanga naffe enamba eri 070715 070715 nsirikirako message nja kubeera nga njifuna tukomana stories endala nyingi nnyo tuva ku mukutu gwa Megatron ffe tuli okuweereza era nga tulina story ya Bujingaawo yabadde awaana mukyala we tulina story ya Bebe Cool tulina story ya Palaso tulina story ya Alien Skin ne stories endala nyingi beera ku mukutu gwa Megatron tukomawo namuli